So kusookera ddala ndowooza nja kusooka n'ekintu kya grenade. Sandyagadde nnyo kukiwa budde kuba tekirina we kinnyambira, but at the end of the day nakizudde nga nyina abawagizi bange abalumwa nobala nga bali concerned nnyo bagamba papa you have to do something about this. Kwegamba bo kibaluma nze ndyoke kuba manyi ebigambo tebina kye biyinza kunkola, naye abawagizi bange kibayisa bubi naddala abagoberezi bange aba ku social media balumwa bwe balaba ebigambo ng'ebyo ebitali birungi, they feel bad. Naye nze ng'omuntu ndyoke kuba nkimanyi ati okwogerwako yoyo yafanda. At the end of the day bw'obanga oli ku level kwendi ng'oli mukozi okutuuka ku level kwendi olina okubaako abantu nga mu butuufu bakuwakanya kubanga baagala kubeera wooli, ekyo nkimanyi. Naye abawagizi bange tebali fine, so ndaba I have to do something about it. First, ensonga ya grenade sinaba kuwulira nnyo mukazi we byayogedde, naye abantu bange bankubira noli nagamba nalabi kino, so sina nnyo idea biki byayogedde nnyo, naye ate nkirinako idea okusinziira ku bigambo bye baŋŋamba. Wabula kyenyinza okwogera, nayogeddeko ne grenade yankubidde naŋŋamba nti omukazi oyo yamugamba bafunamu butategeeragana ng'abantu before nga tanagenda Dubai. So kati kyeyakola namugamba mbu bwagaana okgendayo batuule bateese ajja kumulabisa. Ndowooza yemu ku mbeera ze yamulabisizaamu, naye kino kirabwa n'omuzibe nti ebyo byagamba musimanyi Eddie Kenzo simanyi Harmonize baali ne grenade gamba that is nonsense. Ku hoteli gye twasula bagitaani it's saffron suit, something like that, over. It's a suit. It's like an apartment. Twali mu ffenna crew number, nze manager wange, DJ wange, then grenade ne Denesi, twali bangi. It was like a crew. Mukitegeera. Harmonize basula ku hoteli ndala. Samulaba nako namulaba ku show. Okitegeera mpozi twakwataganako kwa house party yali etegekeddwa mu Uganda kubayita Medi. Fena twaliyo ne bannayuganda okusingira ddala abanja be Dubai. Awe nalabirako kwa Harmonize nga tuli mu byaffe eby'abooluganda kubanga namu invitinga. So ate ekyokulala era grenade yagenda okujja ku party nga Harmonize agenze. So nawulidde ebigambo ebyo ne ngamba ndowooza nyina okujja mbeko kyenjogera about it ku lw'abawagizi bange. Nze ng'omuntu nakimanyira nja kwogerwako mpaka lwe ndiva mu nsi eno, naye ku lw'abawagizi bange njagala bagamba nti ebintu byonna bye mulaba mubiraba olw'ensonga nti senga temwabadde mu kigambo Eddie Kenzo oba Harmonize emboozi ebadde egenda kubeera ya buugi. Naye olw'ensonga mulimu ekigambo Eddie Kenzo ne Harmonize kipikingisa omuntu attention, n'oyo olutalo lwe lwalwana ne lugenda viral. Era olutalo lwe lwagenze viral lwakuba nti mulimu amannya gaffe. So kati ngezaako okugamba abawagizi bange nti temutya, saagala mulumwe. Ekituufu kiri nti omuntu wammwe nze gennyini gwe mubeera mulumirirwako ekyo ekintu sikikola, ate sirinza kikola, ate sirikikola. Ekikulu kiri nti tekiriyo, tekiribaawo ebyo bigambo by'abantu abaagala okundaba nga ndi ku ttaka. So temulumwa. Oli bw'omulaba ng'akyogedde bw'oba oyagadde omutunulira butunuulizi n'ogomanyi go on. At the end of the day what goes around comes around. Kyosiga kyokungula. Abantu abasiga obukyayi bali bukungula. Ekikulu kiri nti nze sikikola era togenda kukera lunaku na lumu onsange nga kikoze oba olaba obukakafu bwonna nti ekikoze kuba sikikola nga kati sikikola. Wabula ekintu kye tugenda okukola, we can take a legal action. Olwaleero nabadde naweereddwa amagezi ba lawyers bange ne baŋŋamba bwe tunabanga tunotisinzeeyo ku bantu oli n'akyogera tujja kumusaba ku bukakafu. Awe tugenda okudda era mukyala wa Naalongo Omugenzi Eke bw'anaaba andooza ajja ku receiving ebbaluwa anytime okutulaga proof ekintu ekyakyongera okukiraga proof. Bw'anaaba takiinaako proof ajja kufeesinga abakulu bajja annyonnyole kubanga naweereddwa amagezi. Manyi myayinginowa bintu bingi ebinjogeddwako nasalawo mbireke nsirike ngende mu maaso ng'omuntu kubanga at the end of the day ne bwaba Michael Jackson bamuwayirizaako nti yali akwata abaana
ne bwabeera Bob Marley bonna baba wayiriza dde ebintu ebibi era ensi yonna yali emanyi nti Michael Jackson yali alepinzeeko omwana. Nange kennyini olunaku lumu lulica muwulira amawulire nti Kenzo yalepinze omuntu tekiyo bakoze muliwulira amawulire gakyanjogerwako mangi amabi olw'ensonga nze Eddie Kenzo at the end of the day position mwendi buli munnayuganda yenna yandyagadde kugibaamu naddala oyo alina ekirooto ekyokubanga bwendi oba okitegeera kwegamba what do you expect wano wendi abantu abaagala okubeerawo bangi ate batuleyo ne balowooza nti okubeerawo balina kunzijawo nze nenvaawo nabo ne babaawo which kikyamu naye bwe endowooza yaabwe bwetyo so abawagizi bange nyongera okubagumya nti mubeere bagumu nze musajja wammwe ndi mugumu olaba bino ebizibu ebyabadde nga storm ebyali plani ez'okunzija ne mbulamu bw'ensi eno zandese nga ndi mulamu simanyi oba nakati olugwe tukyagenda maaso but I'm okay oba okitegeera right now nkyali mulamu so abawagizi bange saagala mutye ebyo ebigambo ebyogerwa bifu sikikolangako sirikikola sisuubira kukikolwa ewaffe tekibangayo terina yali akikoze so zino mboozi za music na mirimu n'abantu akutunulira naganze omusajja simwagala kubanga mulamu bwensi eno mukimanyi wano mu Uganda okawo ogenda okusanga omuntu agambe nze bannegundi simwagala nga tolina kiwamukola bannayuganda bakikoseza nnyo so omusajja simwagala ne bamubuuza lwaki simanyi neze simwagala so kati omuntu wabeera ku level ng'eyo what can you do you just need to keep quiet na keeping nga kola omulimu gugwo kunafuya n'okuzza wansi nenga gwe olina okugenda maaso kuba tulina okunoonya ekyokulya at the end of the day I cannot stop from working because I have to eat, I have to feed my family. Nina Big Talent Academy, Nina Big Talent Foundation, Nina abakozi abanesigamyeko. At the end of the day nyimbe ziriyo emyoyo gy'abantu nkulakulanya ensi yange okugitunda amawanga ag'enjawulo kati bwe ngamba nti mbiveeko ebyokuyimba olw'okuba bali baagala okunzisa ku ttaka nenga kambiveeko nzire Masaka nnime mu faamu kiba kitegeeza nti ndeetinze down mu abampagira ate ndeetinze down n'ensi yange kuba kati kino ekintu kyatuuka nga it's not only me wabula it's me and my people so ebigambo byonna ebyogerwa eyo tubibalekere babyogere abaagala okunafuya mubaleke banafuye kasita tebagenda keera lunaku nalumu bagenda bukakafu mukama wa muwendo naye kyetugenda okukola nga bwe magambye nti omuntu yenna ayogera ebigambo ebyo kati tugenda tutandika ne wana aba presenter ne wana aba wa radio ne wana aba TV tugenda kubanga tumusamoninga aleete proof wana abimubuze kyonna kye tunaamukola amateeka kye ganaasalawo mukama anaaba asazeewo bw'atyo ng'afeesinga charges awo nvuddewo ekyokubiri ndaba nnyo rumors ezigenda maaso nti ate Kenzo yava mu Bobby Wine yava mu People Power Kenzo yatulyamu olukwe Kenzo yakola bwati ne bwati Kenzo yali voko nnyo kati yasirika naye mazima gennyini namwe mwennyini abandaba bwe muba mulaba mukimanyi bulungi nti okuva lwe nayimba volongo tosiddanga mu kufuna mirembe era ne famire yange kyagiviirako okubanga yasajjuka nga bwe mubimanyi buli kimuze mu kifolowinga mukimanyi emboozi muzirabye abasajja baziba bizikyusakyusa batangana boogera kino boogera kiri nga kibalagira ddala gye nalindaga oba okitegeera kuba lwe nayimba ennyimba ezo siddanga mufuna mirembe obulamu bwange bwonna nakati famire yasajjuka ensula eri nyumba yange nagigula omusitikawumbi kalambe eri bintu byonna byansokako mukimanyi kati era mukyagala mbeere nga mbeera mu mbeera bwetyo mwagala kunzita mwagala nfe mwagala kunsaddaaka kiki okitegeera this is too much so nensalawo nze ng'omuntu nti kansooke nzikakkanemu ebintu ebyo mbe nga mbira babulabe however much njagala kyenjira njagala okubeera obulungi nnumirirwa ensi yange naye nyina okubeera omuntu ayeeberera mukuba nze ndi omu nga bwe mundaba nafuna ebizibu entebe mwabiraba tewali yalinnyayo abantu babasiba abantu babakuba abantu bange bafuna obuzibu teri yalinnyayo nabeera bimala bw'omu nga nze kakati bwe manga ndi omu nze Eddie Kenzo neekwata ate ntandika okulwana olutalo lwesijja kusobola kuba ndi oku omu kiba kitegeeza muganda mbanga abaagala okunsaddaka so nsirise ebintu nabivaako kanzine mu ndongo yange nsobole okunoonyeza abaana bange ak'okulya n'abantu bange mu ngeri emu oba endala Uganda njagaliza mirembe njagala ebeere bulungi njagala ebeere mu ssanyu I'm here for peace I'm here for Uganda okuva ku level eno egende ku level endala ey'okulaakulana saagala munnayuganda yenna afuna buzibu saagala tubeerawo tusige obukyayi politics afuuke politics tuve ne mu Luganda lwe tulina okusharinga nga bannayuganda then of the day nga politics yenna alina biki but tulina Uganda yokuprotectinga ate tulina kyetulinawo kyeki gwe mukwano nabino ebintu by'abaganda byaffe ebiriwo tusobola otandikirawo ne tweyagala ne tuyimba ennyimba ne tusanyuka buli omu n'aba mukwano gwa munne no matter the difference nze ng'omuyimbi awe nyina okugiramu kuba at the end of the day
ne bwaba mukulu wange alina olugendo lwagoba nti ayagala kujjawo ono yatuulewo naye ate nze saagala dde obwa meeya wadde obwa RDC kuba sijja busobola. So kye nnyina okukola kwe kugatta abantu abo bendaba baawukana bagambe baganda bange ffenna twagala kati nze sijja kukikweka bantu bakimanyi bulungi nnyo nze njagala kulaba Uganda ng'erina change ey'emirembe ey'essanyu kuba njagala change buli muntu akimanyi era nze nkyogera siyinza kukikweka but at the end of the day siyina kugenda nnyo otherwise I will get lost. Nina kusigala nga ndi muntu ayebereramu nemmanya wawe nnyina okuva n'okukoma naye bwe naayita we nnyina okukoma nja kufuna ebizibu ebisinga ate ku byenfunye kuba namwe mukimanyiwo ebintuusizza kuba tunayimba ennyimba ezo bintu byafa era we wano we mundaba oba okitegeera so temunyongera yeeyo. Njagala nnyo muganda wange njagala nnyo koozi ye naye nnyina kutambula mpola otherwise nsijja kutuuka gye ndaga bwe nnaaba nga ntambulira ku peesi buli omu kwayagala ntambulire. Awo bwe ndi wali emotional buli kimu kyangu buli muntu antunuuliza maaso malala buli muntu ayagala mbeere mu mbeera ndala simanyi kyakola. Ekyokusatu kye njagala okwogerako era ye show ya muganda wange Bebe Cool kye ngenda omukolera ennaku z'omwezi nga 26 ewuwe ekiwaatule. Ensonga lwaki nasalawo okukola sheno not because nti Bebe Cool yampa ssente no era bwe mumusaba agreement yonna nange tagirina wabula yankubira simu nansaba support nensalawo njimuwe. Lwaki njimuwa? Nze ne Bebe Cool tumaze ebbanga ddene nga tetukolagana ddene nnyo era ebigambo bya Bebe Cool byatera okwogera nsikiriziganya nabyo era nze omu ku bantu abazze babiwakanya naye at the end of the day Bebe Cool yandega omutima omulungi nti ebbanga lyonna lyetukayanidde kubanga nkyalina mu Firebase. Bebe Cool yatuula ku show yange ya 10 years of Eddie Kenzo n'agula table 2 n'atuwa miliyoni 6 nga sikisuubira kuba tajjanganga ku show yange talinyangako n'ebiseera bisinga yagananga n'okulinnya ku stage kwenninye ng'ekintu kiri ku level ndala naye yatuula eyo n'agula table 2 najja n'abantu be ne batula mu show yange era nange bwe namulaba nga azze nga ne Bobby wali kuba nali mpise Bobby nembagatta era nenkola statement egamba nti byonna tubikole ne Uganda tetugirwanirangamu tusigaze oluganda olw'okubeera nti tuli bannayuganda abaagalana. So bwe natuula awo nindaba nga nkubidde kasimu ansabye mu supporting ku lunaku lwe nga ye yajja ku lwange n'ateekamu ne ssente nga bwe ŋŋaana mba mubi kuba simanyi kiyalowooza nga atuddeyo n'aganayo manyi kangene celebrating ne Dickens emyaka 10 kuba olwo olunaku lwali lukulu nali celebrating 10 years tekiriddamu kyavaawo either nja kucelebrating 15 oba 20 oba 25 kati ekyo kya 10 kyavaawo. Omuntu yenna ayagaana okujja ku olwo kitegeeza nti talinaamu katima kasonyiwa bw'abanga yagaana lwakuba nti nannyinako obuzibu naye omuntu yenna yeekubamu n'agamba guno omukolo munene omwana ono acelebratinga myaka 10 si kyangu kaŋŋende nange sisobola kubanga ate nsigala nkyali mu bintu by'empalana tebijja kunnyamba oba okitegeera. Nalabye akantu ku Facebook nga kagamba nti empalana bwerwawo ennyo ezaala eddogo eyo nze sigendaga. I'm here for one love, I'm here for New Uganda, I'm here for rebrand oba okitegeera nti tusobola kubeera nga tutambulira mu mpalana mpaka ddi no matter the differences. Bebe Cool awagira birala mpagira dala but at the end of the day ffenna tuli bayimbi ate tulina omuntu okusanyusa yani ye Munnayuganda tulina family ez'okuliisa so nasazeewo muwagire era nja kubeerayo ekiwaatule ennaku z'omwezi 26 ku lw'omukwano ne one love nja kubeerayo then bwe naavaawo ate era nange neeyongere ku show yange egenda okubeera mu Colin Hotel Mukono nja kubeera ne muganda wange Maddox Sematimba Molin Nantume era n'abayimbi abalala ab'amaanyi tugenda kubeera mu Colin Hotel ku Boxing Day tubasanyuseemu ndowooza bwe tujja okutambula emisana njasooka nabugabo era nga bulijjo bwe tukikola. So awe mbadde nyimiridde ekyenyumba bayitha we mbadde nkyerabidde n'ennyumba sigitunda wabula ennyumba njipangisa. Ensonga lwaki njipangisa nammwe mukimanyi tosobola kuddira nnyumba eyo n'ogyebaka mu memories nnyingi oba okitegeera memories nnyingi sijja kuwanvu ya mbeera eyo ne memories nnyingi kati n'agyebakamu nti ayina ngenda kulowooza biki oba okitegeera kuba ennyumba maze ebbanga nga sigisulamu abaali bagibeeramu era baavaamu nga bagenda kukola mbaga kiba kitegeeza nti so much has been going on mbere mubonda but that is okay. This is my house, I can rent it abantu ne banga bagibeeramu abagala nadde planning n'okugiwa Big Talent Soccer Academy egere ebeera omwo
for now until further notice. So far waliwo ebintu byesobola kuddawo ne nkugamba nti kino oba kiri gwokirizibwa okumpa ennamba yo gyonna gyompa nti Kenzo mu music industry ya Uganda gwa mu namba bwetyo okkirizibwa jimpa okitegeera naye nawe nga bw'omanyi okusinziira ku bintu byenkoze gye nvudde ne wentuuse buli muntu ayagala kuba nganze n'omuzadde ali eyo enakapiripiiti ng'ayagala kuzaala mwana olwaleero asooka mugamba njagala obenga Kenzo ekyo tubeere mu reality kubanga byenna akaakiivinga wano kizibu nnyo okusanga omuntu yabyakiivinze wadde tulina baakiivasi bangi ate nga baakabi so sisuubira nti ekizibu kiyinza okubuuka akulembedde ne kikwata owokubiri kisooka asoose bwe kimukuba ne kisooka kikwata owokumeka abali ku front be basooka okufa mu lutalo oba okitegeera so nze ndowooza ebizibu byonna ebikwatagana n'okugjawo omuyimbi mu Uganda binasooka tomeranzi okitegeera kyovola nti ne bwe nayimba ku nnyimba ezikwatagana ne politics era ebizibu byangwira lwaki ekigambo kyenjogera kidduka kisaasana nga ki nga mpewo so ebizibu byonna ebintomera bisuubire ebizibu byatomera Bob Marley ebizibu byatomera Lucky Dube mpaka kufa ebizibu byatomera ni Michael Jackson mpaka era kufa kubanga yafa depression onfuna bulungi ebizibu byatomera Ivan Semwanga mpaka kufa era yafa depression ebizibu byatomera Mose Radio mpaka kufa kuba yafa depression bagala nange nfe depression basobola okubanga babeera wentudde nabo batuule okwo nenze ndi mugumu kubaze nayita mutanuulu okitegeera senga bino ebizibu byonna tebifeesinze nze omwana yava mu tanuulu banze nali nze kankubuulire nayo kyako holding ekatwe ku kisaawa nali mpeerezaako ku kizimbe nali ntunzeko soda mu paaka nali nkozeko obwa boloboyi natundako ebinyeebwa buno ebyobujiiko njugu buli kyegamba nkikubulyanga nakikola wallahi mulira okufiira wano kati nze ebizibu bye nayitamu na wano wentuuse buno bwana naye senga tabadde nze senga ssebo muganda wange either nafa da actually abantu baagala kundaba nga nfudde abasinga